Yes, tukwaniriza natera ku mukoto gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi oba mpita ntambi kimso Rich Boy Maxud Junior. Wabula kuba nti otambula naffe ebbanga lyonna 1-2 straight there noba nti weekumira wano mu system za Uganda Mukamooli ate webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga nawe watanaba nkugamba subscribe tubeere nti tutambula ku mutindo. Obadde okimanyi nti Eddy Musuza ayongedde okulaga Rema his financial muscle n'okumulaga nti ye akasente weekali ate nga bo ne Dr. Mza Sebunya mbu berisa nkuta bino n'ebirala byoba olinda mu essaawa zino bye tugenda okuba nti tukutuusako so lwadde mukuma nti otuula n'okkalira ne tuba nti tugenda mu maaso mpola. Now Eddy Musuza agenda ng'alaga nti ebintu by'okuba nti alina omutima omulungi tabikomya mu video na mu nnyimba na ku social media na mu interviews wabula ageyongedde okubiraga ne mu bikolwa ate nga at the same time okuba nti alaga omutima omulungi. Eddy Musuza ayongedde okulaga Rema n'amakula anekogata ne bawe nti ye mazima wanvu. Recently waliwo munnamawulire eyasavinga eggwanga kwogata ne radio number mu byemizannyo amanyikiddwa nga Hassan Yusuf Baliruno. Yes, Yusuf Baliruno oba yes Yusuf Baliruno nga abadde akolera ekitongole kimanyikiddwa nga CBS radio ya Uganda mpola sono lwekyo omusajja ono yafunamu obulwadde anaaba nti ayimirizibwa okuba nti akola ku mulimu era nga atakyagenda ku mulimu waneno wetwatandika okutegeera nti CBS ku misajja omulimu gwe yali akola yali emusasula emitwalo just 3 monthly ate nga ne sente ze tebamusasula bulungi. CBS tebavaayo ne bakigambako abakulu abo bavaayo ne batutegeeza nga Yusuf Baliruno bwe yali freelancer nga ateekayo just content we kubeerere ate nga mu mateeka ga Uganda kiteebereza okuba nti omuntu yenna bw'abanga akoledde awantu okumala emyezi 6 n'agenda mu mwaka mulamba kitegeeza nti omuntu oyo bwe giwera myezi 6 n'ayingira omwaka n'emyaka aba ali entitled okuba nti asasula. So n'olwekyo CBS olw'okuba bo balina lawyer n'okuba nti bo beerimbika mu Bwakabaka bakwata ssente z'omwana ono ne z'omusajja mukulu ono yaweereza eggwanga n'aweereza Obuganda n'aweereza Uganda enamba mu byemizannyo ne bazikwata ne bazivoneka ne bazirya nga tebalina gwe bakubyeko mukono era nga omusajja ono yagenda mu ddwaliro recently abadde mu ddwaliro ng'avunda nga tewali yadde muntu amufaako kwe kuvaayo ne yekubirira endulu n'okuba nti alabisa TV radio eno kuba nti temusasula ssente ze era nga abakulu okwali abe mu kibi bavaayo ne bamwambalira ne bamugamba nti ye yali talina kyakola ku radio yaabwe okujjako okuba nti aleetako content gwamala okopawala ate nga Yusuf Baliruno ye mumu ku bannamawulire be Uganda abasinze okuba nti bakolera eggwanga lino. Now musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Musuza mu mutima gwe okuba nti muyambi n'omutima gwe okuba nti gwa zaabu ate nga gwa feza gwa gold n'ebisigaddewo omukulu ono yekupye mu mutima n'agenda ku akaunti ye n'akwata $5,000,000 ab'ekityo n'asindikira mwana mulenzi amanyikiddwa nga Yusuf Baliruno okuba nti zimutaasa mu bulwadde bwalimu n'okuba nti yeddabula n'okuba nti improvinga mu financial status ye mpola. Kino nno kyatulaze nti Eddy bambi musajja w'abantu musajja afaayo ate nga kyageyongedde okuba nti asoomoza mukyala we yali mukyala we amanyikiddwa nga Rema n'amakula kugata ne Dr. Mza Sebunya nti mmwe mukyali bubi. Tujjukire nti recently stories akavaayo ziraga nti Rema n'amakula ali mu mabanja agawedde emirimu nti era mu motoka ze kugata n'ettaka lirya kuba era nga litwalibwa because yewola ssente nnyingi okuba nti akola embaga n'okuba nti akola embaga n'okwanjula okwali okw'ettabu nga awasa mwana mulenzi amanyikiddwa nga Dr. Mza Sebunya. So n'olwekyo abantu abasinga bagamba nti financial status ya Rema ekaaba like sinungi. So n'olwekyo omusajja mukulu amanyikiddwa nga gwe bayita Eddy Musuza amusinga Musuza akiraze nti abasingira ddala era bakubiza wala bakutte $5,000,000 nabakityo nazisindikira Hassan Baliruno. Uganda abantu abakola ku TV ne radios
abasinga obungi bayita mu kusoomozebwa okw'amanyi. So nolwekyo abantu abalinamu akasente bavayo ne babayamba mpola mpola. Ngenda gamba nti big up on yourself Eddy Samusuza bali kuba nti okwata ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Hassan Baliruno ate nga naawe asobola nga osobola okuba nti oyambako bambi musajja wattono embeera gyalimu si nnungi, embeera gyalimu eyungula amaziga kyokka nga abantu beyali akolera aba CBS kogata n'Obuganda bumulekeredde. Ngenda kukubira Katikkiro waffe Omulanga nti system abantu abasinga bakaaba nti okuba yayingira ennenge eyo abantu emisaala gyabwe gibuzaabuzibwa. So n'olwekyo mbadde nkusaba oveeyo obeere nti otereeza erinnyo n'omwana yabakolerera ate nga ssente gye ziri mu Buganda okutwaliza wamu naawe ng'omuntu omu olina ssente ezisobola okuba nga ziyamba omusajja mukulu ono mu bbanga lye yakolera CBS n'Obuganda n'okwogata n'okuweereza eggwanga at least mukwaddeyo yadde obukadde 10 oba 5 mumusasule like Yusuf Baliruno because yakola omulimu ogw'amannya. Tusikiriza ffe abavubuka okuba tuwuliza radio eyo, abavubuka abaali bagala nnyo ebyemizannyo nga tetwagala bintu birala bya karoti twawuliriza radio n'okuba nti twagala Obuganda nga tuyita mu musajja oyo amanyikiddwa nga Yusuf Baliruno. So nkubirira Katikkiro wa Buganda nga bwe mutugamba nti omulembe guli mu bavubuka, omulembe guddako gwabavubuka, nkusaba obeere ekyokulabirako oveeyo oddukirire musajja mukulu amanyikiddwa nga Yusuf Baliruno dhani okuba nti mumukubamu ebituli nga bwe mukubamu. Olwaleero Kenzo atulaze nti astaninga n'abavubuka era yensonga lwaki yageze mu niyanga ye nakwata $1,500,000 nasindikira like Yusuf Baliruno. So ngenda kusaba Katikkiro wa Buganda n'Obuganda bwonna na buli muntu yenna asobola nti tuddukirire musajja mukulu amanyikiddwa nga Yusuf Baliruno because yakolerera Obuganda, yakolerera Bannayuganda, yatumbula ebyemizannyo bya Buganda, ekigwa ekiganda ekyo kwogata n'emipiira gya Buganda, amasaza gwe mwafunamu ssente mpitirivu naye muvayo ne muba nti temumufaako bambi mulaga omutima omubi. Kyekiseera Obuganda bwekwate tuleme kuswala, kyekiseera Obuganda bwekwate tuleme kuswala, tuddukirire musajja mukulu amanyikiddwa nga Yusuf Baliruno nga Eddy Musuza bwakikoze. Big up on yourself Eddy Kenzo, bali kubeera na mutima mugonvugonvu, bali kubeera na mutima gw'abantu. Mukama akudizeewo wonna wewajje. Bino n'ebirala bye bolina mu episode of Zidda Konsikane Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Jr. Bye bye.